yolyona yine kwanga Buganda tilyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe kwetulolese zonna twesinye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga abazira ennyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne balyagala nnyo eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga twesinye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga abaana baleero katulwane okukosa Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe bafiirira ensi yaffe twesinye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga zenayimba cyane sitenda Ssaabasajja Kabaka asanira fuga Buganda bonna naffe nga tumwesiga twesinye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga Katonda mulungi ow'ekisa otubere Mukama tubundukule kandi kisajera baffe omukuumenga twesinye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga mbalamusizza nnyo abooluganda mwenna abako n'ab'emikwano mwasiibyeyo mutya nno ababuuzaako nze Haruna Mutabaazi abampuliriza mwenna olwaleero ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'e12 omwaka 2012 eno ye rediyo y'Abaganda ku www.ababaka.com tukomyewo nate okubanjulira pulogulaamu yammwe eŋŋanzi wooli nywera essimu yaffe nga bulijjo ng'oli wabweru wa Bungereza osooka n'onyiga 4 2 0 8 9 7 2 9 8
Skype yaffe eri ngabo ya Buganda. Eri abo abandyagadde okutuweereza mails, email yaffe eri ngabo ya Buganda @gmail.com. Neera nga bulijjo tetukoma awo kwebaza batusukumira mail. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Temujjanga okwo, ebirowoozo byammwe tubifuna bulungi era ne tubanga tubitambulirako. Tusinziira wano mu studio ngabo ya Buganda eri mu Ilford ku njogoyogo z'ekibuga ekikulu London ekya Bungereza. Nga bulijjo tusooka n'okwegayirira Katonda waffe nga tumusaba atuyambe okuwangula kaweefube ono gwe tulimu. Katonda waffe, Abaganda tukusaba otuggulirewo ekkubo eggolokofu omwaka guno ogwatandika 2012 gube gwa kitangaala eri Abaganda abalumirirwa Obuganda okubujja mu nnyanga. Katonda waffe, ow'ekisa n'amazima, Katonda awuliriza abalaajana, nga tukusaba otujja mu kulaajana gwe tulimu okw'ensi yaffe Buganda. Katonda w'abajjajjaffe, Katonda awuliriza abalaajana, nga tukusaba otujje mu kulaajana kwe tulimu okw'ensi yaffe Buganda. Katonda w'abajjajjaffe, Katonda w'ensi yonna, era Katonda w'ensi yaffe Buganda, tukusaba otuwa amagezi okumanya amaanyi n'obuvumu mu kwerwanako kuno okununula ensi yaffe Buganda okugijja mu buwambe. Tukusaba tufune entegeka eya nnamaddala omwaka guno ogwatandika, tutuukirize obweyamo bwaffe obw'okujja nnyaffe Buganda mu mikono gy'abagwira. Tukusaba otuwe amazima, ekitangaala, entandikwa n'obusobozi mu ebyo ebigenda okuyamba abaana baffe n'abazzukulu okusanga Buganda eyeesiimisa. Tukusaba otukulembere mu kwerwanako kuno, tweggyeko abantu ababi abatukuumidde mu bufuge obuwangaazi bwaffe bwonna, obatuwonye. Amiina. Omutwe gwaffe gugamba Abaganda amazima galituwa eddembe. Omutwe gwaffe gugamba era gwe tutambulirako ku leediyo eno ey'ababaka, Abaganda amazima galituwa eddembe. Omulamwa gwaffe ogwa leero gwe tugenda okuteesaako oba okukubaganyako ebirowoozo gugamba nti tutunuulire omulabe n'obulabe bwe biva mu nsi yaffe Buganda.
Omulama gugamba nti tutunuulire omulabe n'obulabe bwe biva mu nsi yaffe Buganda. Buli bwe tuba twogera ebigambo bino omuwuliriza yenna oba eyakasooka okujja ku leediyo eno tuzzayo ne tumutunuuliza baani aboogera. Twogera ng'Abaganda wabula tetwogera nga Bannayuganda. Kyekitandika wali ne tugamba nti Abaganda gwe mubala gwaffe ogugamba nti Abaganda amazima galituwa eddembe olw'ebbanga lyonna lye tubonyeebonyeemu eri emyaka 50 nga tulwana entalo enfu nga